Munnayuganda munnange ne baganda baffe bonna gye muli bakomuledi mwena abali mu struggle nabagaliza Uganda ebirungi mbatumiddeko nnyo mugyebalire ddala. Kaakati ennaku zino ekiri ku mawulire kyakadaaga olanya simanyi biki bamuliddemu olukwe ssente n'ebintu bingingi wakati mu mabanja Uganda gerimu wakati mu sisitimu enfu amalwaliro temubangako madagala amasomero mulaba embeera abaana gye basomeramu abasomesa babanja emisaala abasawo tebanafuna zaabwe n'ebintu ebirala ng'obulaba bigotaanye emisolo gikakatiddwa ku bannayuganda. Abasajja bano bafuna ssente ezigulirira abantu okulonda omuntu gwe basuubira nti agenda kubayisizaamu ebyabwe. N'owulira nti MP bafunye obukadde 20 buli MP balamu MP 500 times obukadde 2 ezo ssente mmeka? MP 523 times obukadde 2 obwawereddwa buli memba ezo ssente mmeka? Teebereza kwegamba n'olabira ddala ng'ono omusajja talina kyasobola kukyusaamu ku gavumenti oba ku sisitimu ekiyinza okuganula omuntu wa wansi. Kati kye baliko kyakukola bintu bibanyweza mu buyinza n'okwonoonera ddala sisitimu yonna. Kyova kati abaana abavaayo okulaga interest in politics battibwa, abakola ki buli kimu. Naye nga tetunagenda nnyo wala wakati mu ebyo byonna bitadde awo awazze bagoberera politics wa Uganda ne Museveni nga bazaafugamu Uganda okugifuulira ddala oba amaka ge n'amaka gagawa ekitiibwa. Oba ozojjukira ng'ovudde kwali basipiika abaasooka kwegamba tutunuuliremu katinitini ngatandikira ku sekandi nga Kadaga ye vice oba deputy. Sekandi bwe yakyatuuka ekiseera nga baagala okumuwa gundi positi endala, Museveni anti omanyi ye kwegamba yeena tabula yeyita master of violence mukimanyi, yateekawo embeera eraga nti Kadaga ne sekandi tebakolagana ne bajja nateekawo akatubagiro nga kamaanyi n'owulira biki. Oluvannyuma sekandi yamalirawa oyo tumutadde ebbali. Museveni okumanya musajja muzibu nnyo mu politikisi we era mu bakulembeze Uganda be yasinze okubeera nabo tetufunanko mukulembeze aleese politikisi mubi mu bukulembeze nga Museveni. Newonoonyereza history yenna n'abazungu nga bakyalimu ne bakabaka nga bakyakulembera teri muntu alina data politics nga Museveni. Era neewuunya abasajja abaamusembeza. Kati ekyo bwe kibeera awo ojja n'ojjukira eyali vice president baali baseka Gilbert Bukenya eyayagala Museveni n'atuuka n'okukoopa entambula ze buli kimu. Mu kumudropinga bateekawo embeera ne bamusibako ne Ruzira oba mubijjukira nti yali eza Kyogamu okumaliza nga bamutadde wansi. Kati ogenda otunuulira ojja kusanga nga Kadaga waliwo posti gye bamuwadde oba Museveni kati ekintu ali mu kukiruka ng'akiteekeramu ddala ababe wakati mu kubula ensonyi. Ababe bennyini abasobola okubeera nti banyweza sisitimu kubanga baba bamanyi nti balikola kyaki kyamaka kyawaka nga boolaba nti buli mu gavumenti mu positi ez'amakulu eziyinza okubeeramu ebintu ebiyamba mu nnansi zirimu bafamire. Noera nti balwabwogo be batunda ebivumba by'abantu be basalongoosamu abantu ensigo. Janet Museveni bwe bityo mutabani we bwe bajjamu abantu enjala ne bajjamu amannyo ne balongoosa buli kimu ekitegeera kwegamba dategeemu.
kati balawo omuntu yenna ayinza okuba nga ayagala okuyimirira muku bamuteeka ku ttaka naye ojja ogoberera politics ndowooza tugende bulungi ku kino Museveni asobola okukweriminatinga oba okukuteeka wansi n'akwononera political career yo n'osigala ng'oyogera bwogezi naye nga abantu tebakyakulabamu ki nsa so ng'ate omukyalo ono Kadaga abadde mukazi with integrity eyandibadde awumuzibwa mu mirembe oba mu kitiibwa naye kati wuyo basoose kumuswaza bazze bamulwanyisa kuviira ddala eri mu kamyufu nga nebamuteekako pasisi nemuganza n'agenda musojja kati lava nebamutwaka mu kagundi mu kampeni nebagenda basasula aba NRM na sente bazibawa opposition Salamu Musumba ajje naye atomentinga omukyala kati batuuse ku lukomero ne bamuswaza ate ne bamuswaliza ddala kati laba kyatuseewo era ne Museveni ne yeewaana nti yakubidde ba MP amasimu. Can you imagine? Ekyo kikulaga ki nti everything that is very dirty kitulira ku mukulembeze ng'oyo ekirabo kati otunulamu ebintu ebyo nga ebize bitambula bikusobera kati then on the side of Kadaga as person omanyi tetwetaaga nnyo ku attackinga personality z'abantu naye nsaba mumpulizeko wano Kadaga abadde mu parliament since 96 Kadaga abadde speaker okumala ebbanga ddene yaliko minisita yaliko ki naye baganda bange otunuulira tawuni n'oluguudo olugenda ewa Kadaga kiringa kiraalo kyante bamulema okukola ate nga badde ne access kuli kimu tawuni Kadaga mava in Kamuli district ey'Embulamuti tiri developed era otuukamu ng'obufu obumu obwaluyalo buli kyali bwe butyo nibunya abantu bano sente zibafuna baziteeka kati abantu bali awo bwabasoga mwafiiddwa wadde kale kituganye abadde alina abatonotono bayamba naye yandibadde yasinga nnyo okukulyetingawo mbeera y'emirimu nti abasoga basobola okwenumirizamu kubanga abadde n'esente yandikozeyo okuba nowera nti bifactory yazimbayoko oba institutions oba vocation Mosesa katugeze mu ggombola gy'ava ey'Embulamuti naye tebiriyo kati muli awo mubutufi ate ekintu ekirala kye mutalina kwerabira nti ye Museveni olw'okuba nti talina mwoyo gwa ggwanga nagulumirirwa bannayuganda talina nnyo kyamaanyi kyayinza kuwa muntu nti akole kyakulaakulane kubanga ajja atugamba bulijjo munsindikira ababaka aba opposition abatatuukayo aba NRM abatuukayo bakola ki kubanga Kadaga mukazi wa NRM kuva dda nadda negenda olabe Busoga is one of the poorest regions in Uganda and Kamuli in particular among the poorest in Busoga region. Again, in Mbulamuti, the sub-county where she comes from, neverera ddala poor ng'abantu bakyasula ne mu busiisira. So embeera eriwo abasajja bano bamala ofuuka ba politician buli omu aba agenze kulya kwekusa kulya nga ye kulya okutuusa lwavaamu ne bamudampinga ate ne mukolaki n'amala jjajje muli to buy public sympathy. Omukyalo oyo njagala obuulire gwali mulumirirwa ennyo biteeso bimeka byawulirako nti yalemesa nga binyingiriza omuntu wa wansi buli bimu bibadde biyita mu palamenti otiti yayita mu palamenti izolooni nerooni ze bayisa zayita mu palamenti simanyi bisanja bya myaka 7 biyita mu palamenti okuggyako bakulembeze beno n'obuyezi biyita mu palamenti approval of kuba sente z'abakozi biyita mu palamenti sente za covid ziyita mu palamenti so baganda bange okuggyako nga tulwanye ne tujjako Museveni then tutereeza ekintu kyaffe naye nga Museveni yakyali heedi bano bonna
taaka konnyo maaso era temuddaawo okulowooza nti politician okubeera n'obutabeera nti alina kyayinza okubayamba. Nedda. Spike News ku lwaffe lwa Uganda.